Mukwano, omanyi kitegeeza okwebaka n'omusajja nga tomwagala? Kalama TV leero tugenda kutunuulira abawala abagenda e Dubai oluusi ne bafuna obuzibu olwa just kubeera nga yagenda e Dubai waliwo yamulimba nti agenda kufuna omulimu, ebintu bigenda kubeera byangu, n'atuuka eyo nga kye yali asuubira si bwe kiri, n'atuuka okubeera nga yeebaka n'abasajja, yeegatta n'abasajja, omusajja gw'atayagala wabula lwakuba ayagala kubeera nga asavayivinga, ate okudda e Uganda kuba ajja kuswala ataddemu ssente ze agende, yamaze dda okusiibula, bed space yennyini yeetaagisa ssente, tayina ssente za kulya ne pocket money upkeep naye nga tayina, n'asalawo n'agamba okusinga okubeera nga mbonaabona kankozese ekitundu kyange eky'omubiri oba kankozese omubiri gwange nsobole okubeera nga mbeerawo nsavayivinga. Abawala bangi e Dubai bayita mu mbeera ng'eno gye batasobola kuva eri ne bannyonnyola embeera ey'ennaku, wabula tufunye omuwala wano Sham, ye agenda okubeera nga annyonnyola. Ennyinyonnyola ye bw'ogoberera vidiyo ye gw'atannagenda Dubai, gw'ali e Dubai, kyemmanyi ojja kufunamu ekyokuyiga. Si buli kintu ky'olaba nti kibeera nga bw'okisuubira. Si buli muntu agamba nti jangu e Dubai buli kintu kyonna kiri bulungi, si bwe kibeera nti ekintu kyonna ky'olowooza nti kigenda kubeera nga kitambulira ku mutendero gw'osuubira kuba ku mutendera gw'osuubira nti genda kukola bukozi ssente okomewo. Waliwo ensozi n'ebiwonvu n'okukkirira kw'ojja okuyitamu ng'ogenze mu nsi yonna. Naye olwaleero tugenda kukozesa Dubai ng'example kuba ono aginnyonnyola agibaddemu era agimanyi. Katumuwulirize. Maama wange yanjigiriza ekintu nti nyimirira bw'ogu. Bw'oyimirira ku mazima yimirira bw'omu. Bw'oyimirira mu bulamu bwo, when you are starting up something, always beera bw'omu. Ne nnyingira e Dubai nayingira bw'omu, n'enjiriba Dubai nga ndi bw'omu. Katonda n'annyamba, you can imagine ewaffe bonna baali batidde nga bagamba banenshamu agenda Malaka atya, my big brothers, my big sisters nga bonna beeraliikiridde. Nze muto naye nga nsazeewo okugenda okuyiriba e Dubai, ngenze omuntu ogwo siina gwe mmanyi, siina ntutte, sirina ki. Munnange n'ennyamba ne babratha bange nabo ne bajja. Naye mwana gwe kyensobola okunyumizaako ekintu kitono nti Dubai is full of suffering. Nga tetunayogera ku Saudi, katwogere ku Dubai gye muyita ennyangu, buli omu gy'agala okugyamu. Dubai abaana bali ku union basula ku union. Dubai abaana bali ku Banias basula ku Banias. Dubai abaana poliisi esibe bakwata. Baganda baffe bangi abali mu makomere Dubai. Nina ne mukwano gwange gwe babadde baakakwata, sigenda mwogera wano linnya, naye nga mukwano gwange abasinga mbadde mumumanyi mbeera naye wano ku TikTok. Bamukutte Dubai. But we are nothing, fe tuli miskini. Sina kyensobola kukola kutaasa oyo mukwano gwange kuva mu kkomera, mwana muwala bamukutte. I think kati awezezza omwezi mulamba mu kkomera e Dubai. Okitegeera? Abaana babonaabona e Dubai, abaana ne bakomekkereza nga bagenze mu Butanda, babaliiridde obwereere. Abaana bakomekkereza bagenze mu nenga lwaki? Because we are looking for some good life that is not here in Uganda, that is not here in Africa, that is not here, that is in Bulaya. That's the life we are looking for. That's why nze sikya blaming abaana beetunda. I'm saying these words. Sikya blaming mwana yeetunda. Otuse Dubai, visa eweddeko, omulimu gubuze, tiketi eweddeko, olowoozaamu dde Uganda. Uganda waliyo ki? Maama wamuleka ali bubi, walekayo amabanja. Enkomekkerero ozze ku bbala. Ogenda kudda ku bbala kubanga we wali solution yokka. Kudda bbala, bamugenda kumbuuza lwaki alondawo bbala. Bana mumanyi tulemerako, Shamu, njagala kujja, bannange life nzibu.
abamu manyo tugamba mbu tweraga tetwagala bayamba nze ogenda kujja nkuguiding kubanga nze sina gwe nabuuza nga nyingira Dubai sina gwe nabuuza n'ogwo sirina gwe nabuuza nafuna visa yange nenfuna tiketi nentuuka ku airport omanyi ku airport olina kubeera mu kalukalu basobola okugamba this is your first time of traveling oyagala ki ku airport olina kubeera mu kalukalu okuyitawo abamu babagaana musajja watunga visa yagyewozebwewozi sente za visa yazewozebwewozi alina okukola visa endala olw'okuba bamuganye ku airport alina okukola visa endala agende olunaku olulala baana bangi babalemesaawo ku airport ne babagaana otravelinga okitegeera so nze nali mu kalukalu nenyingirawo airport ne Katonda nenyamba nempitawo ebyo bye basaba mbu showman bikinze tebazinsaba nebaza Katonda okitegeera first time yange okutravelinga tebazinsaba nentuuka Dubai nenyamba Katonda nenyamba before Dubai before emirimu gyali myangu gyakufuna naye mwana kigogenda okunnyonnyola saawa zino nti emirimu mizibu akkirize ani ajja lowooza omulemesa before Dubai twali tukasuka CV tutambuza CV office ku office n'otambuza CV n'otuya n'enkwawa n'otambuza CV wena wali otuyanyeko Dubai wali otuyanyeko wenna n'otunyulukuka entuuyo n'otuyana mu kabina n'otuyana eno yonna n'otuyana mu bukyala wenna olugoye n'olugyamu n'olukamula. I wish I can show you some videos. I wish I can show you some old videos nga tutuyana tujjamu engoye ne tuzikamula mutulaba ku sireyinga wano. We've passed through a lot. Ne mutambula ne mugende musafa ne muyingira basi nga temutaginze. I think some of you abali bayiseko mu bulamu buno bwennyumyako mugenda laba video zange. N'otambula nga totaginze video naye nga newaka maama wo ne mutese Kampala mutese tamanyi kyoyitamu. Mami wo tamanyi kyoyitamu naye nga tosobola bimunyumiza. N'osula enjala ne bani abasulako ku zibalukoni. Twasula waggulu ku zibalukoni ze Dubai. Twasula ku zibalukoni nga toyina ne kyolidde n'otambula n'otuuyana ng'onoonya mulimu naye ng'olowoozaamu dde Kampala visa neggwako onoonyeza visa akatanda ka $5,000 onoonyeza akatanda nga tuziraba. Mukwano omanyi kyekitegeeza okwebaka n'omusajja nga tomwagala? Okimanyi? Do you know what it means to sleep with a guy ng'oluusi toyimye na kuyima? Okitegeera? Nga toyimye na kuyima. Do you know what it means? Ne webaka ne guy nga tomwagala naye ng'olowoozaamu bakugobye ku katanda toyina wogenda sula olwo olusi muli mu winter olusi muli mu musana olina ogenda waggulu ku balcony akasana osula mu kibugumu wena osula otuuya n'ebikubi kuluma. Do you know that life? Ng'odde awo okera ku makyo gyajinga omwana wa bendi mbulwaki yagenda ku ddungu ye lwaki tebisigala omanyi wano we wookya. Nze nakomyewo naye natuuka ne ku airport nga mpulira njagala kuddayo mu my dear. Natuuka ku airport nga mpulira njagala kuddayo. Do you know what it means? Okubeera ng'omuntu nga tolina sente za mmere oli ku visit visa tolina sente za mmere osaba omuntu ng'omuntu okuwa ku mmere agenda kuwa bikokoto ng'omuntu okuwa ku mmere ng'agenda kuweebwa ikokoto olw'okuba ayagala omwoleza essuwaani. I'm not lying to you. Bye mbagamba it's real life in Dubai. My brothers suffered. Ne bakaaba nenkaaba nze yasookayo ku ddungu naye nga nze alina obbayamba. My big brothers, my sisters, nze nga nze alina obbayamba olwo nno nze afunye ku kalimu. N'akugamba Shama omanyi nti no omuwala eyampa siina ne kyennaalidde okuva ku makya omanyi nti no baana bangi Dubai buziba n'oziba nga talina kyalidde nga talina na za bus card naye ng'alina okugenda anoonya omulimu. Buli mwana e Dubai yabunaabuna ate buli mwana e Dubai abunaabuna
buli muntu ali ku kyeyabonaabona. Tonsuubira nti nze ndi ku kyeyo gw'oli Uganda ogenda kunkubira essimu ngambe Shamira ntuukirewa. Teweewuunya abaana abo batuyiginowarenga. W'ofunanga omukisa n'osanga omuntu asobola okwaniriza ku Bulaaya, weebaze Katonda oyo muntu mulamu, oyo muntu alina Katonda mu mutima. Kubanga abamu atuuka nga talina ne waatuukira. Abamu atuuka nga talina na za bed space, talina za katanda. Akatanda katandika mu $5,000. Pozze Dubai ng'ogenda sula nga mbizi. Osobola okufunayo ak'ebibiri gye $20,000. Neno nnyonnyola omwana n'omugamba n'embeera sinzi. Bunangamba nze njagezaako, nnyamba nzije njageza. N'omugamba ne obulamu si bwangu nga takukkiririzaamu nga yalowooza tomwagala. In these videos, munsonyiwa okukaaba because wendowoozaamu gye nvudde wange mu Dubai lubadde lugendo luwanvu ng'ate si lwangu. Ate si nze zekka, baana bangi ng'olugendo lwabwe mu butuufu nga walukunyumiza terubadde lwangu. Ffe edda twanoonyanga CV nga tukasuka CV enkera n'ofuna nga tutambulira na mu gurupu nga basi tuyingira kiyiifuyiifu tetutaaginga. We bakukwata nga bakukwata, nze bankwatako emikalafu ange 3 naye nga Katonda ali ku ludda lwange. Ng'oyingira basi toyina za basi kaadi, olwo wemutuuka ku basi stop n'otya obusajja bw'amakanzu buli okwo, buline obw'endogoyi bugenda kugoba, tolina za basi kaadi. Okitegeera, oddayo waka, muva waka 11 ze mutandika ottambula. Mukoma ez'okumakya ze ŋŋamba, mukomawo ssaawa 12 nga buzigenda wereemu nga n'ekyokulya tokimanyi, tomanyi ky'ogenda kulya. Ng'olina otuuka osanga abo abalina emirimu babboosi, omwoleze ku bintu oba omuwaane asobole okuwa ebimere by'omu firiigi, asobole okuwa ku mmere gy'afumbye naga shaamu emmere eri awo lyako. Omala oyoza ebintu nga bwe bulamu bwe tuyitamu, oba omwoleza engoye. CV kati kantandikire ku bulamu, kantandikire ku life nga you are just in Dubai. Olina ofuna essente za bus card ezigula bus card, olina obeera ne bus card, olina obeera ne za bed space, olina obeera ne za wifi si ya bwerere. Olina obeera ne ssente za kola CV, olina obeera ne ssente z'okulya. Ezo zonna ssente olina obeera nazo. Olina obeera ne ssente z'okufuna engoye ez'okukoleramu interview. Kubanga ofuna engoye eno ate n'otuuka eri n'olaba kirala. That is the life we know. Olina obeera ne ssente za upkeep. So ebyo byonna nga tubivuddemu, that's a long story. Wentandika okunyumya, I think nja kwetaaga interview okutandika okunyumya olugendo luno, whereby interview ejja beeramu ne part 1, part 2, part 3. Anyway, eyo